massage mbeere eno nga banyiga massage. What is banyiga massage mbeere nga banyiga massage? Yo kiri kitya abaana be Uganda, abaana be Saudi, abaana be Dubai, abaana be Gomba, abaana be Kawe kyemmanyi kamasaji kabakolera nange jolaba nze kankolera noli kamukolera nono kamukolera noyo kamukolera sho bebi omulungi bambi togenda tonoba kugenda tondekawo bwotyo siva mu bwenzi mbafuna masaji kimanyi osobolera omanyi n'okuganyiga naye bikyukamu wali mu superman banyiga masaji mbeere eno nga banyiga masaji bulamu bunyuma ga masaji mbeere eno nga banyiga masaji sho bwotambula bagamba nti weewaawo bulungi bwo buli so sweet ndi waawo mukwano gwo nina mungi tomalaawo nsaba busabi bambi tondekaawo watayo abatulaba abalungi abalamujja mujje baleko gye mutuusaako engalo amanya n'eddoboozi Sechi president we Masaka City bambi mwenna abali eyo wabweru abali mu diaspora abali mu UK abali mu Dubai kola kyamaanyi okulaba ka content kaffe kano ate nemutuwagira mwebale na kusubscribinga na kulikinga na commentinga abafunye ebirungi muyogeyoge namwe abafunye ebizibu tuli mu nnaku wamu tuli mukunyolwa ebizibu bye mufunye tukimanyi twayingidde omwezi omupya olina ebintu byewanotingako ebbali ndowooza akapapulo kajjeeyo baka notebook n'obiyisaamu osobodde obikola oba osobodde obikola ekyo kirungi oba tonnaba bikola lemerako togwamu maanyi nyongera okubajjukiza mamizi afisibotiri ng'asangibwawo kakeeka Mmengo ng'alina engoye zonna n'ebyokuzanyisa by'abaana any automotive care spare parts nga balina spare owa Benz, Jeep, Range Rover emotoka zonna z'omanyi ez'amaanyi zi Subaru, zi Hummer nga balina spare omupya n'omukadde abo n'oba ng'oyagala spare kuva eri bweru nga amaduuka gabaga any automotive gasangibwa owa Bakuli mabega wa Bulange weegali Kolodi Kampala okulinaana poliisi nyongera okubajjukiza ba Majestic Wine and Spirit nga basangibwawo ku Union House Kikubo Reni edduuka 008 nga basuubuza ziwayini zonna zi spirit basuubuza nezi ziloko boom zonna zonna drinks zonna bazisuubuza nga basuubuza ne mukamu ng'olunaku olwaleero ngawe neyama okubaleetera baselebu abantu bonna abatuufu ab'enjawulo olunaku olwaleero nina Musaayi muto wano gwengendo baleetera akikubidde ebbanga ayimbidde ebbanga ngenda basaba abeeyanyu sokola museko abalabi ba Demix Media balamusizzaako nnyo nebala emirimu gye mukwasaganya era nsanyusa okubeerawo olunaku olwaleero amanya n'eddoboozi mpitibwa Mr. Neo nga nnyimba n'omuyimbi omulala gwe bayita Frank Calvin ne tukola duo Mr. Neo and Frank Calvin era ye tasobodde kubeera wano nze nzizeewo olunaku lwaleero. Bakuzaala luddawa? Bazaala essaza baliyita Gomba. Ni mwana we Gomba? Era beyita the Gomba Boys. Bakuzaala Gomba. Era we wali bazadde bo bonna? Abazadde bange bonna gye bali. Bonna gye bali. Olwo watandikira wa? Gye watandikira n'okusoma? Gomba gye natandikira primary. Nengenda mu secondary, nengenda ku institution yona gisomera Mityana. Nasomera course yange ey'ebyamasannyalaze era ssebo ndi engineer mulamba. Yemwe bakamyufu we boogerako? Ate abo boogenza. Abo balala? Naye siri kamyufu. Naye nga nkwasaganya emirimu. Nkwasaganya amasannyalaze. Oba tolimu ebino bya music?
bwemba siri mu bya music mbeera mu kwayali. Kati ova otya emitiya kati omaliriza course oyingira otya music era wamutandikira eri ku institute gyewali oba mutandikira mu second oba mutandikira mu primary? Music namutandikira mu primary kuba era okuva lwe natandika osoma nempulira ekyo nina kubeera mu sukulu kwaya ate kyanyanguyira nti olwagenda mu sukulu kwaya omusomesa n'awulira nti eddoboozi kyekyo nga nze mba mpulira kwaya ngenda maaso nga fe abayimbisa abaana abalala fe abayiiya ennyimba ebintu ntiweebityo so nengenda maaso nga nokigenda maaso nakyo paka kati. Tewakubangayo yo bivuga mu sukulu kwaya? Sukulu kwaya nakubanga engoma, engalabi, gita, bingi amadinda bingirira. Kati ova eri mu kwaya sukulu kwaya then oyingira otya music? Kuyingira music nga bwe gaye nti olwava eggomba nenfuna essomero emitiyana. Bwe natuuka emitiyana Royal Institute gye nasomerako twali twakamala okwewandiisa nenfuna ekirowoozo because nnyini ssomero eryo director yali w'amaanyi neŋŋamba nendowoozaamu neŋŋamba lwaki simuyiyizaayo akayimba akake nga kagatira wamu n'essomero. So nenkawandiika bwe namala okukawandiika nenfunayo ku ssente awo neŋŋenda mu studio kayimba nenkayimba bulungi. Bwe namala okukayimba ne kaggwa. Kati twaliwo omukolo awo ku ssomero nenkaleeta nenkanjulira father. Bwe nakamwanjulira n'akaagala n'akasiima nnyo nampa ne basale era koosi yange yo nagisomera bwereere. Ebyo byonna byonna obikola nga ye si yakuwa ssente wabula gweoyeteeramu? Neeteeramu because nali mpulira ekintu ekyo nga nkyagala kuba bagamba kitu oba owulira nga bw'okyagala olina oteekamu. So nange bwe nakyagala neŋŋana kanteekemu so nenkola akayimba nekaggwa. Bwe nakamwanjulira asiima nnyo kakana nga mpadde basale kimu awo nekitambula bulungi. Kati eri ku institute wasomanga oyimba? Nasomanga bulungi. Olwo otandikirawo ogamba nti otandise okgenda ku stage? Ku stage era twabeera oba mwabeeranga mu mayimuzi ezaawo ku institute bwezityo? Mayimuzi zaabangawo naye ngaera omanyi nti abantu ababa bava wabweru badde scholars kyajja oba oliawo nagaba mwana waliyo akabulu wano kati tukoze tutekonze kasawa meka nti bweziti ne bweziti nti okay ojja kunyigamu tube nga tukikwasaganya. Kati sofa buno obudde olina ennyimba? Sofa ennyimba zirina ziri 4. Beba ki lwasookera kungojjeko olwoli gundi lwayimbira omukulu w'essomero? Nasookerako baluyita Tondeka. Tondekaawo? Yes. Lwa mukwano? Lwa mukwano. Oba just lwalimu ng'olina gw'oyimbira? Lwali lwa mukwano. Lwali lwa mukwano. Ate olwaddako? Olwaddako netufulumya kwetaaga. Olwaddako netufulumya massage. Olusembayo? Then olusembayo netubalabayo. Kati zonna zina video oba zikyali tezina? So far right now massage yalina video. Endala tukyagezaako zikwasaganya. Kati buno obudde tolinawo kapya kali mu studio. Ennyimba osinga kuyimba za mukwano oba just ziwuliriza? Kisinziira ku vibe gy'oli. Wabiriwo olwobeera mu vibe n'ogaana kuba akayimba ka love ate olulala n'ogaana naye okusinziira embeera nga bw'eri kanyimbe okusinziira ku situation ebeera eri mu ggwanga n'ensi yonna. Olina gw'olwayimbire ku kayimba ka love atya?
omuntu yenna oba just girlfriend anti ennyimba nga bwe nzikumenyedde mwezaalavu. kati olwo lwa love waluwandiika ng'oluwandikira girlfriend? naluwandiika nga mpandiika okusinziira ku ekyo tekyali true story ate tekintuukangako naye nawulira vibe nenga akanyimbeewo kati gwe yewandiika yese kikutwalira bbanga kyokuwandiika oluyimba oluwandiika tekitwala bbanga ddene as long as oli talented ng'okulowooza olowooleza wala n'eddakiika 5 oba oluyimba olumaze. kati ongambye muyimba babiri kati oli naye awandiika verses ze nawe nawandiika verses olumu nsobola oziwandiika zonna oba ye n'aziwandiika zonna kisinziira ku ngeri ki gye tuba twagala oyimbamu na luyimba ki lwe tuba twagala okufuula naye nga mba nsobola owandiika naye asobola. music muyimba kika kye kya ebika bye tuyimba nze nyimba R&B ye nayimba lunga flow enjawulo awo yes. kati ye ogambye buno obudde taliiwo buno obudde ali kusomera akyasoma kati omuba mulinayo ekibugu then ne mu meeting awe muti tuba tulinayo ekivulo tuba tucommunicatinga tukikwasaganya. kati muno obudde mulina manager? right now tetulina manager tugezaako kikwasaganya fenga manager era tumwetaaga. mulina abadesign oba just design? tulina sebo tulina atwambaza atukolera atuwa ku magezi naga nti olwaleero mwambalewo muti kisinziira nawa gye tuba tugenze bwe tumugamba nti tugenda ku show nga tufunira ebyokwambala. nawulira essanyu kuba nagenda okugenda ku stage ng'olwedde abantu baali bangi kati bwe nayimba oluyimba lwange lwe nali nina ebiseera ebyo waliwo abakubanga mu ngalo abalala ne batandika okunfuuwa because baali tebasuubira nti engeri gye nali omuto ennyo egana baappreciatinga waka ke nalimba wadde. tolina okusoomozebwa ku wali osiŋŋanye? okusoomozebwa kungi naddala awo ng'oyingira awo stage awo of course mubaamu okutya ngaera womanyi nti gwe mulundi ogusoose kuba edda nawuliranga abagamba nti omuyimbi okugenda ku stage alina kuba nga yanywedde omwenge alina okunywa akayaga n'agenda ku stage ng'avuddeko kati ng'ate nze nze sirina kyenkozesa naye ngenda kikola ntya nekkiririzaamu ngaera omanyi obaamu n'okwekkiririzaamu noga ayabasi nekikola era nalina ku stage birungi ki byofunye mu music? ebirungi byenfunye mu music funye emikwano funye abantu abaali batamanyi ne bammanya ntambuddeko ne sente funyeemukko ekitonotono sinatuusa nti kino ntuusizza nnyo naye era kale kati ogambe mu ennyimba kati sente zikola ennyimba ozijjalira nga bwe naggaye nti ng'ogyeko okuyimba nina omulimu gwenkola omulala funayo kasente nengatagata then neshows tetuyimba batusasula kuba toyinza kugenda ku show noyimbira bwereere. kati oluyimba lwo lwasooka lukolera producer? oluyimba lwange olwasooka producer bamuyita Alanix ali mutyana yadukolera. ate vidiyo yo eri gyewakola gyogambye oluyimba ani yagikolera? vidiyo eyagikola bamuyita tia. kati buno obudde abantu abawagizi basuubire ki? obudde abawagizi kyembaga nti
ekigenda okujja kigenda bba kyamaanyi kikyali kituuza because tutandika butandisi so kati basuubire birungi byereere basuubire maanyi kuba tulina vibe tulina ebyakabi bingi nnyo bye tufumba kati mu budde bwo obwedde nga toli mu music nga toli ku mulimo bintu ki byotera okukola bintu byentera okukola oba bikubwamu kale ku ssanyu nga nze ngenda nenjakala muto ngenda nga ku nnyanja nempulira akawewo ku nnyanja ogenda bo wabaawo n'abalala bengenda nabo bogenda nabo mubaamu ka bebi mubaamu kaani of course era ng'omusajja oba olina okubaako n'engeri yonna nobaako gwogera naye olwisa akusekeredde oba olina okugenda nawe yakukubiriza naye nga tutera genda bangi tulambula ku nsozi tulaba mu Suez ez'enjawulo zikyalambulamuko mpolampola tosinganyi nnyo okusomoozebwa kw'abamaama abo okusomoozebwa kw'abamaama kuba omuntu kyoli kye bakutuuma kikasoba nga bakulaba nti oli kino era ekyo kye bajja okutuuma naye abakyala abo tebanaba kunsumbuwa nyumba tebanaba kusumbuwa kati oba ogambye obeera ku biiki ng'eyo ewantu walawa watera okubeera osobeerako ewaka n'owumulamuko eno olumu n'ogendako mu kilaabu n'olaba ku bantu mpozi n'omupiira owagira ttiimu kolera zetuwa United olwa Manchester United omupiira ogendako ku biiki ng'eyo era ku biiki wemukuŋŋaana n'obawamu kabera ebyo biba birala n'okuyimba kuba kulala tuweeyoko kayimbako konna kosinga okufiiringa kayimba bakayita masaagi kagenda bwe kati banyiga masaagi mbeera eno nga banyiga masaagi what is banyiga masaagi mbeere nga banyiga masaagi yo kiri kitya abaana b'e Uganda abaana b'e Saudi abaana b'e Dubai abaana b'e Gomba abaana b'e Kawe kyemmanyi kamasaagi kabakolera nange gyolaba nze kankolera noli kamukolera nono kamukolera noyo kamukolera sho bebi omulungi bambi togenda tonoba kugenda tondekawo bwotyo siva mu bwenzi nfuna masaagi kimanyi osobolera omanyi n'okuganyiga naye bikyukamu wali mu superman banyiga masaagi mbeera eno nga banyiga masaagi bulamu bunyuma ga masaagi mbeera eno nga banyiga masaagi sho bwotambula bagamba nti weewaawo bulungi bwo buli so sweet andi waawo mukwano go nina mungi tomalaawo nsaba busabi bambi tondekaawo watayo kati tuweeyo n'akalala ti bambi tondeka nogenda n'abali bambi tondeka nogenda n'abali omutima ogutwala bambi tondeka nogenda omutima ogutwala bambi tondekaawo baline mandabo obubi kisooka oli mulungi mwana gwe nesikwagala mbaako ki obwo obulungi bwe busaana nze madaari jangu ndaga omukwano nkuwa mapenzi mabeibi jangu njagale tubalumye tulumye bali abatayagaliza abebamu be batayagala omuntu akulakulane bambi tondeka nogenda n'abali What a song. Kati nekirala music
buno obudde music ko okakubye era ennyimba nyingi nnyo zikyajja basuubireyo ddi ekivulu kijja kujja omanyi buli kimu kijja ne tayimu yakyo nti waliwo ebiseera oba nga abantu tebannakumanya nnyo naye nga waliyo abakumanyi naye ekivulu tukyakipulaninga maaso eyo kijja kuba kijja kati abantu baagala okumanya osinga kuyimba wanawa wonna zenyimbawo kasita tutegeeragana mba nsobola okujja ne tukikwasaganya olinayo kolabo kolabo zijja mu maaso awo tulina abayimbi betwagala okukola nabo kolabo mugenda kukolayo musuubirayo nga mmeka nyingi siyinza kugamba muwendo gwazo naye nga zo abasibabe bazisuubira kati n'ekirala abayetaaze okukola naawe kolabo ki byetaaga ayetaaze okukola nawe kolabo tetulina nnyo bukakulizo buli awo nti olina kuba na kino kasita tukulaba nti oli talented sigadde tuba tusobola okubikwasaganya mukwasaganya mwembi mweyamba nti ono wagekola audio nze nakola vidiyo oba byonna mukwasaganyiza wamu kisinziira kasatu kuba buli kimu kigwawo nakuteesa tuteeseganya ne tulaba bw'oba oyimiridde naffe ne tulaba bwe tuyimiridde ne tulaba engeri gye tuyinza okukikwasaganya wano waffe e Uganda muyimbi ki asinga okunyumira obviously teyeetaaga nakubaganyako birowoozo ye Robert Kyagulanyi Center kayimba ki keyasinga okuyimbyako nakakati wootulamu wali okafiiringa musajja oyo yayimba wengi naawe olina abakuzoganya ab'omutima omubi bayitirivu obaamu abataagaliza bangi mu nsi muno kizibu okubeerawo nga tofuna batakwagala n'abatakwagaliza so ekyo kya buli omu nga tebakwagaliza eno mu music n'eri emirimu egyo gy'okola byonna kayimba kyakalala kyalenga kafuluma ibaidawo waliwuliraku kayimba kafuluma nali mityana mukyali ku street talinayo kayimba kalala kuyimba bungi ate omuyimbi omulala bangi Eddy Kenzo Dr. Jose Chameleone bayimbi bangi nabana abapya abajja n'abatannajja bonna nze wenjubbawo ate mu bakyala abayimbi abakyala kunshiba nkole Spice Diana yatayimba bubi Winywaji bangi nabo bangi baba kusinga okukolera ate mukale mu baproducer ati baproducer buli omu alina kyasinga kale gwe ogamba nti ono ye yankubira eŋŋoma bubaka ki bwolekera omuyimbi akyali eyo ajja mu music industry muyimbi atandika obubaka bwe nnyinza okugamba nti ekintu kyolina mu bulamu bwe talenti eyo esobola okukolera ebintu by'otalowoozangako nakufuna talenti eyo kyekintu Mukama kye yakuwa nga ddala osobola okukyusa embeera ey'abaganda abo bazadde bo famire yo yonna mikwano gyo so lemerako fokasinga ku ekyo kyowulira kyomanya oba oli muzambi wa mupiira oba oli muyimbi oba oli mubasi gwe fokasinga kweyo talenti yo ejja kutuusa ku byamaanyi ate obubaka bolekera omuzadde ali eyo nga agaana omwana okujja eno mu music industry
awo omuzadde ali eyo nga toyagala baana bo bayimbe, tolina ngeri gy'ogenda kikontrolingamu olw'ensonga eri talenti. Era bwe kasoola olaba nti omwana alina ekintu bwe kyawulira kyayagala, muleke musapootinge. Wakusaba kyonna kyanaaba akusabye musapootinge. Tomanya eryo lyekkubo lye Katonda lye yamutegekera, n'ate buddaawo ate n'omugaana tokola kino kiba kibi. Baana tubaleke bakole ebyo bye bawulira bye baagala. Kati gwe mami ne dadi tebagaana bakoona mu bagaana. Genda maaso tukwagaliza bingi. Kati obubaka obulala, bubaka ki bwolekera bafaani bo? Obubaka bwendekera bafaanisi baffe, mwebale kutuwagira, mwebale kusapootinga, era basaba keeping on nga mu tusapootinga social media platforms zaffe zonna bwe tuli YouTube, Instagram, Twitter, Facebook ne TikTok. Yonna gye tuli gwe gendayo typing Mr. Neo and Black Arrow. Mr. Neo MR full stop NIYO then and Black Arrow PLUCKALI. Mr. Neo and Black Arrow ojja kuba otusangayo videos zaffe gye ziri ne shows zetukola gye ziri ne interviews ez'enjawulo zetuze tukola. Ekimu kyekiri naffe tujja kubayo. Yes. Kati bubaka ki bwolekera abawagizi beera obulala? Obubaka bwendekera abawagizi nti temujja okuwagira bantu nga ffe abalina ebitone. Nti bw'olaba omuyimbi bagamba nti ye nabbi akubulira ekigenda okubaawo enkya, ekinaabaawo luliso. Mutuwagire bayimbi bonna, bw'owulira nti ono muyimbi just support, mukkiririzeemu. Ya kiba kikola era naye ajja kweyongeramu amaanyi agende maaso. Kati abawagizi kakasa omwaka guno oba ogujja oba n'ogunaddako basuubire ki? Basuubire faya muliro gwennyini, kuba kintu kino tetwakijjaamu nti oba baatukako oba ki, wabula twakijjamu olw'ensonga we are talented era tujja kukozesa talenti eyo gye tulina tubaweereza ebyo byo. Yes. Bwe babubaka naye abawagizi Yes, sir. yongera obalambulamu wa ababa bakwetaaze enamba y'essimu ogibasomere. Kuba tumanya bayinza okuba nga bali eyo nga baagala okuyisaamu akasimu, twagala tuyimbireko wano koka bafidde bikiwe ebyo, sooka obawe n'ennamba y'essimu. So abawagizi baffe abali eyo nga mwandyetaaze okujja ku shows zammwe okubayimbirako oba patches ez'enjawulo, ffe weetuli ku social media platforms zaffe zonna gye tuli nnyo, n'ennamba gyeri oziko osobola ogibasomera wano eri 07088130067 mu Luganda eri 07088130069. Otubonako nga tukikwasaganya waliwo oyagala okukwata vidiyo. So ffe ng'abayimbi abato twekuŋŋaanyiza ne tulaba nga abayimbi abanene tebatufaako, era ne twekuŋŋaanya ne tugamba okusobola okulaba nga federations ezimerukawo buli lunaku naffe zibaako engeri gye zituyambako, era bw'olaba nti buli muyimbi ow'amaanyi ali ku federation tayagala kumanya bifa ku bayimbi bano abatandika. So netuvaayo netubagawo federation naffe nga eyaffe eyitibwa
Uganda Musician Rising Stars era tulimu bangi tusuka abantu 10 so netugamba katukitondewo naffe tufune engeri gye tuyambibwamu olw'ensonga omuyimbi omuto ayita mu bugubi ayita mu mbeera embi ennyo okusobola okulikodinga nti osobola okugenda wa producer n'akuwanvuya n'akusaba ssente z'otawuliranga nako n'owulira ng'oweddemu amaanyi ate nga weewulira osobola okukola ki okuyimba so twatonzeewo eyo ekibiina kyaffe kye bayita Uganda Musician Rising Stars musobola okutunoonyako emigimbagano yonna gye tuli era ne mutusapootinga kubira omulanga abayimbi abanene nga Eddy, Kenzo, Ragadi, Beku n'abalala bonna abasobola okuyamba ku miti emito mujje mutusapootinga olw'ensonga nti tebiba byangu eno gye tuli nammwe gye mwali so bagamba emiti emito gye gigumiza ekibira so n'olwekyo temulowooza nti mwola okuba mwatuuka ate ne mutwerabira so ne ba Rising Stars gye tuli mujje mutunoonyeeko kintu tube nga tukikwasaganya twetaaga sapooti okuva gye muli olwekyo tujja sanyuka nnyo nga mutunoonyezaako nga muzze gye tuli kintu ne tuba nga tukikwasaganya yes. Bannaaye muwagire ba musaayi muto bano ennyimba bazirina bayimbi balungi nnyo mubawagire mubakoneremu sitaafu music bakyamulina mungi mufubira akyaliyo temumalaayo bakyamulina mubayite ku bivulu oba olinawo ka baafidde oba olinawo ku kyalo bakwanjula ennyimba ez'omukwano zonna bazirina balina ennyimba ezifiitinga buli wamu gwe konako bukonyi kasimu ako bo bajja kuba nga bajja ng'ekintu bakikwasaganya bannaaye tugenda kusukkawo wano tugenda kwongera obbaleeta kuba ebintu bakyalina bingi nnyo bye bafumba tubimalaayo amanya n'eddoboozi akose eki pulezidenti w'e Masaka City olina akatale ke kamukama wange baagala nnyo nammwe era mbasaba bannaye sigenda kusukkawo wano nkoze ne MP ku kamera amanya n'eddoboozi akose eki pulezidenti w'e Masaka City mubeere bulungi mwera University Mami Hafiz Boutique tunde by'abakyala tunde ebyokwekolako eye pencil, lip balm byonna ebyo mubimanyi makeup kits byonna bye biri wano tutunda t-shirts ez'abakyala tutunda t-shirts eziri unisex ng'omwami ajambala n'omukyala ng'asobola okujambala tutunda obusawo tutunda bushoda bags tutunda obusawo bw'oku mikolo tutunda ensawo z'abakyala abakulu wano ku Mami Hafiz byonna webisanga ntunda jean beyi nsamusamu batiya beyi nsamusamu tunda crop tops tunda free shirts tunda boss shirts byonna wano ku Mami Hafiz engoye nzimixinga nteekamu second hand nga ziri fast ntunda leggings tunda knickers obwakabibadde ku side y'abaami tunda misipi tunda boxers beyi nsamusamu temutya wano ku Mami Hafiz near Mutesa Royal University. For more information, contact me on my phone 07 08 93 99 52. Mami Hafiz. Bye bye. Togedde ku Nigina. Nigina mannaye. Tunda ne Nigina badde mwerabidde badde. Tunda crocs, tunda bunigina bw'abaana bato ku ssente ntono nusu kakaaga. Tunda ez'abakulu nusatu ebiri kitundu. Crocs ez'abasajja ez'abawala. Mujje mutuwagireko. Tutunda zishekti. Delivery, no delivery is free, but we deliver. Okay? Hi. Amanya nzenyo Ismail. Tunda spray wa Benz wa Germany. BMW, Benz, Golf,
motoka za Eyabwe zonna tunda spare wazo lusangwe Mengo Namirembe Kesa natulera amaduuka bava mu twetaaze ebifaananyi n'amasimu tabuzibwa ovuga emmotoka ya beyi Mercedes Benz Passat Golf Formatic jangu ebikesa Autocare kwetunda spare parts w'emmotoka ez'ebbeeyi ennungi ate omuwangazi omulungi ne Japan tunayo tulina edduuka ya Japan etunda eki Old Kampala wansi wa police station manya bazira de crashes amanya matandika Nickmix eduuka lye liri ku Mengo ne Bukesa ne wano ku Bulange yes wasangibwa tifu ene uyawusi mwenkola netukola so tutema ebiga bya moloka byanjawulo buli moloka oyinza okuwulira ngo ine moloka nga yakufaako tuyinza okujjawo spare wa tifu bu spare gyawe tulina spare wa Hammer na spare wa Jeep Grand Cherokee wa buli moloka Benz 212 Bruteke 203 zona moloka spare wali wano wetuliwe garage yaffe katugengwa spare goyagala ebintu mukuwa wano songa omuleta wano ku garage yaffe ntumukufitingiramu oba yagala ko yingini oba gearbox oba shock oba suspension oba lugi oba bumper oba mataala wano ambulance wano tumukufitingira so katuyinza okuba nga oyagala gearbox nga tugenda kwebaka wansi ega garage ziba neki n'olunya werunya molo yengireta wano tugenda wansi tujeki tufuira so kufuira wano tufuira erumu yayo ate eno gira tugenda gifunda tugenda gifuwa oyo timu yange jensi gyenkola nayo sangibwa wano Bukesa opposite ne Mengo enfolo yaffe gye twambala ese mutusi Bukesa nkola wiring buli kika kya motoka manya isima Mayaga David asiba ingini ezo zonna bijolese bano beetagisa mu kukyusa shop ebintu ng'ebyo kumanya ebikubagana ekamyaka edi byonna bikola osanga wano injini timing byonna tubikolako siba ingini motoka zonna entono enene wansi wokka innocent buli kimu kyoyagala nkikolako bwonna ŋŋendawo ngwawo amanya Muhammad tukola moloka tufitingamu moloka ffe ba Majestic Wines and Spirits tusangibwa wano mu Kikuubo ekizimbe Junior House edduuka shop 008 tusuubuza wines tusuubuza whisky tusuubuza spirits tusuubuza energy drinks ne soft drinks zonna era nga tusuubuza mu wholesale n'abakamukamu beeyi yaffe ennungi era enamba zaffe ez'amasimu osobola otusanga eya MTN eri 0760 95 44 35 eyo ya MTN eya Airtel era eri ne ku WhatsApp eri 070 62 63 085 eyo namba yaffe osobola otusanga era nga tukola ne deliveries wano around town ng'oli mu kibuga delivery ya bwereere ng'otukubira bukubizi kasimu n'okola order yo ne tukola delivery nga ya bwereere.